Okuwulira obujulizi musango okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga kukyagenda maaso mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata. Leero oludda oluwaabi luleese omujulizi ow'omunaana akulira okwekebejja ebizibiti Andrew Kizimula Mubiru ng'abuulidde kkooti bye baazuula ku bizibiti 19 ebyakuŋŋaanyizibwa mu ttemu lino nga 2 omwezi ogw'E11 omwaka guno mu maka ge ku Chatu Road e Mbuya. Multicolor towel recovered from the shower. Okusinziira ku kiziimula ebisinga ku bizibiti byetoolera ku bantu 3 okuli omugenzi Katanga eyali mukyala we Mole Katanga ne muwala waabwe Patricia Kankwanza nga bino baabizuula oluvannyuma lw'okwekebejja omusaayi, ebyenkomo, engoye, pisito n'ebirala. The DNA profile from this specimen is a single source female profile. His DNA profile is a billion times more likely if the suspect Kakwanza Patricia is the donor. If the suspect Kakwanza Patricia is the donor, the suspect Mole Katanga and one untested individual from the Ugandan population are donor contributors. Okunoonyereza era kwalaga ng'emmandiso ya pisito eyatta Katanga yaliko engalo za Mole Katanga, Patricia Kankwanza, omugenzi Henry Katanga, wabula magazini y'amasasi, ekisosonkole ky'essasi byo tebireeteddwa era omujulizi ono ategeeza nga ebyatwalibwa okuddamu okwekebejjebwa ekireesewo okusika omuguwa okuva ku ludda oluwawaabirwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.